Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero nze nammwe abakyala ndigadde mbawe ku ddagala ly'okukyalira ensiko. Oyagala okussaako obuntu bwo beera ng'otunuulira eddagala lino ng'omukulu naawe atandika obutandisi ligenda kuba likuyamba bulungi. Lijja kuba libusika bulungi. Funa kazunzanjuki nga bw'olaba obeere ng'oggyako otukoola ku kazunzanjuki, ggyako obukoola. Ofune essere, oyo ssere naye ggyako obukoola ku ssere. Tufunye eddagala lya mirundi ebiri, tufunye kazunzanjuki wamu n'essere. Funako bukoola nga bw'obulaba. Kati buyengere mu ngalo. Eddagala lino ligenda kukuyambira ddala bulungi ng'omwana atandika obutandisi ng'oyagala kubeera ng'osika abalongo abo b'okubateekako, naawe ayagala okuba ng'ozikuumirako, oba naawe nga bwakona nga bwalemera ewantu wamu, lino eddagala kkulu nnyo ligenda kuba likuyambira ddala. Naawe omukulu ng'otandika butandisi lijja kukukolera. Kati bw'omala oddiyenga nga bw'olabye, beera ng'okwatamu ebyo by'oyenze nga bw'obiraba obeere ng'eno bw'osika. Kwegamba weeseetinge bulungi obeere ng'odda w'ogenda okubeera ng'osikira obuntu bwo. Kati bw'omala okuyenga bulungi eddagala eryo funa w'obiwummuza, beera ng'obikwatamu eno nga bw'osika. Bikwatemu nga bw'osika, funa w'obiwummuza. Ebiseera ebisinga singa onaateekayo omwoyo, ekirala bw'oba ozitandise zitandikire ddala, zigenda kuba ziviirayo ddala bulungi nnyo. Ssere wamu ne kazunzanjuki bigenda kukuyamba okubeera ng'oteekako abalongo. Era ojja kuwulira mulimu akakambira ako kakulu nnyo okubeera ng'osobola obbukwata bulungi. Ky'oba olaba nti nkugambye n'oba otandika butandisi ojja kusobola okuzisika. N'wezibeera zaakonera ewantu wamu ogenda kusobola bulungi okubeera ng'ozongerako. Mukitegeddemu abaana abawala nammwe abakyala. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777373401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.